Okwerinda binywezeddwa ku kitebe kya NEMA mu Kampala. Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago n'abakulembeze abalala bwe bagenzeeyo okusisinkana akulira ekitongole kino ku nsonga y'okusengula ennyumba z'abantu ezigambibwa okuba mu lutobazi lwa Lubigi. Ensisinkano eno tekkiriziddwa mu bannamawulire. Oluvannyuma lw'essaawa kumpi 3 nnamba ono afulumye era mu kwogerako naffe atubuulidde ebimu bye bakkiriziganyizaako. Nti ebibanja byabwe baleme bifiirwa kubanga omuntu afiiriddwa ennyumba ye, afiiriddwa property ye, ate n'omugana n'ekibanja kye kigenze. Mu mateeka NEMA teyina kujjako kibanja kyo. Basabye wabeewo akakiiko akembagirawo okuwuliriza okwemulugunya kw'abantu nga tebannamenyebwa. Twagezaako kateekawo wiiki ewedde naye era ne twesanga nga tuli mu matigga kitujja enviiri ku mutwe. Waliwo omuntu eyajja n'aga nti akiikiridde executive director. Bwe tutuuse wannaabiyeekaana n'agamba kubanga ensonga eyatuyimirizisa okulonda emu ku zo nti executive director ono gwe twatusuubira okujja akubiriza okulonda teyaliiwo. Tutegedde nti waliwo n'abantu abalala mu bifo bino nga balinze kusasulwa ssente zaabwe kale ng'okumenya ennyumba zaabwe nga tebannasasulwa kikyamu. Ng'abali e Nakawa ewava sipiika ono Mukulu Luyombya Nawataka abe Kasokoso nga muli express wali muyitamu express Entebbe Jinja expressway nga yunure ino bakompensatinga balinda basasula ate NEMA gye bamenya abo kiyimiriziddwa mbagirawo. Kati oluvannyuma lw'akakiiko bassentebe ne bakansala bakutegeka enkiiko omunaamanyibwa ensala entuufu NEMA kw'erina okusinziira okumenya. Era nga tulinze akakiiko kano obutasukka nga 15 Julayi bwe kanaamala okuteekebwawo kuba Idi agenda kutuwandiikira bino byonna tulyoke tutandika okutambula ku ground nga twetegereza NEMA ejje tukanye nti wano kino nsonga eno wano neeno so si kulaba zigunduuza nga zizze. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba ng'ebikkanyiziddwako ddala binaagobererwa. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.